omuze gw'okulya abantu mu bitundu by'ekyotera Masaka gusitusa ate buto ku luno bakulya oli mulamu. Kakati waliwo omutuuze yali agenze ku mukolo era nga yava ewaka ng'asiibudde mutabani we namugamba ageze ku mukolo naye ayina gwe yawola ne ssente ze ajja musanga ku mukolo gy'abaamubanjiza. Omusajja oyo amannya ge ayitibwa Francis Mande era nga abadde alina emyaka 48. Ono yali ava ku mukolo ne bamuteega ne bamutta. Be baamutta omuntu eyamutta amanyiddwa nga Saamu Gwedda era nga n'alina emyaka 38. Bwe yamutta yamuteeka mu nnyumba ye. Ono abadde amulyako mpola mpola. Yasooka n'amusalako omutwe n'aguteeka ebbali n'amusalako emikono n'amagulu. Bino abadde abifumba era nga mu nnyumba ye basanzemu esseppiki ne basangamu ekyoto ne basangamu n'amatooke kw'abadde amuliira. Okumanya omusajja ono abadde awoomerwa munne basanze n'emisito gy'ennyama kw'abadde ennyama y'oyo gwe yatta ng'abadde amwokyamu n'omucomo. Abatuuze babadde bamaze ennaku 2 nga banoonya omutuuze ono eyali yajja ku mukolo nga yabula. Kibabuuseko kuba nti omulambo gwe bagusanze mu nnyumba ya mutuuze munnaabwe omu era ng'abadde yamutta ng'amulyako mpola mpola. So ffe twakula tuwulira abantu nti mu bitundu by'e Masaka eyo abantu babalya nga tugamba nti yubasezi nga tuwulira biwulire. Kakati nno olwaleero bye bino ne bituuseewo bakulya oli mulamu. Ebyo bye mbadde muwooza musimanya balya bafu. Bakulya oli mulamu. Wuuno basanze mutuuze munnaabwe ng'abadde amulyako mpola mpola. Abadde amuwutamu kasupu ng'eno bw'amulyako ne ku mucomo. Gamba abadde amulya kasavu kanyama. Kasobola kutuusako vidiyo eno ogyerabireko nkusaba ogimpereka like. Etambule toka ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Balidde omuntu bamutemyeko omutwe n'amulya abadde afumbako mpola mpola. Omuze gw'okulya abantu guzzeemu nateera okusitula enkundi sayidi z'Erakai. Ku kyalo Kalongo kwe kuli omwami Ssekkomo Mande eyaliiriddwa bwe yabadde ava ku kasiki. Omutwe wansi. Ssekkomo asiŋŋaaniddwa ng'omutwe gwe gwatemeddwako ne gussibwa mu kkutiya nga ebitundu ebimu eby'omubiri okuli emikono n'ebitundu ebirala bifumbiddwa nga waliwoko n'ennyama ye enkalirire enjokye nga waliwo n'empujje. Wabaddewo n'amatooke ag'empogola agalaga nti kirabika omuntu eyamusse yabadde alya ku nnyama enjokye nga bw'aliikirizaako eminwe gy'amatooke emyokye. Akasafulya weekali n'enku yaleese n'ebikonge ndowooza abadde akalira n'okalirira. Sooka ogatuwange. Ayinza okuba abadde ayinza okuba ng'akalirira. Wamma sooka ogatuwe bulungi. Kubanga omufu ali mu nsonda. Ettooke nayo weebiri. N'enku weeziri n'essefulya. N'enku n'essefulya. Ekiraga abadde alyako mpola kye twagala okumanya. Abadde alyako mpola mpola alabika kubanga alabika akalira n'okalirira. Akasafulya weekali n'enku yaleese n'ebikonge ndowooza abadde akalira n'okalirira. Sooka ogatuwange. Ayinza okuba abadde ayinza okuba ng'akalirira. Wamma sooka ogatuwe bulungi. Kubanga omufu ali mu nsonda. Ettooke nayo weebiri. N'enku weeziri n'essefulya. N'enku n'essefulya. Ekiraga abadde alyako mpola kye twagala okumanya.
abadde alyako mpolampola alabika kubanga alabika akalira n'okalirira twongere story endala kaali kasiki omuntu waffe yafiira kasiki kaali walwebuga balaga baami bamusanga mu kkubo omusajja waffe ng'atamidde twamanya ekisiraani ekyo ekyamuta kubanga n'omulambo mukwano gwaffe mande sokomo mwali mu nju mu nnyumba ku ddakiika eno akyalimu oyingiddemu mu nju nayingiddeyo dda twamulabye dda ali bwati amabibi gali bwe gati tugenda kulaba ekituufu naye nga kyo kituufu mande waffe ekituufu mwali kitegeere vidiyo esoose ekulaga tuli wano baalidde omuntu bannaali balidde taatawe omusajja yatemyeko omuntu omutwe musajja wattu akaaba yatemyeko omuntu omutwe yoyo balidde taatawe mugenzi era yamulidde era sitole yonna ŋŋenda gikuwa bulungi paka yonna gye bikomye bano abantu abaze okulaba be bantu abaliko sitole yonna njirina balidde omuntu bamutemyeko omutwe n'amulya abadde afumbako mpolampola omutwe wansi omutwe gw'omuntu bakujje mu nju Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah, ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum.